okusiiba okwa ssekinnoomu bw'otosiibanga n'osanga mukwano gwo wali ng'akutte ekifi ky'enkoko sisita baraza kwata munnange nandiridde naye nafiibye njala ekulumidde bwereere byebikolebwa naawe kanolinga ngamba nti tusiibira bwerere lidako kakati nkole ntya oli ayinza olowooza ŋŋaanya emmere ye. kale kankuwa ekyawandiikibwa soma Yokaana essuula 4 emboozi eyo togitandikiramu eno akanyiri ke ngenda okuwa naye gitandikira eno ku ssuula 4 ku kanyiri yakasooka poyinti erimu 32. Yesu baali batambula n'abayigirizwa be batuuka we batuuse ku luzzi bamuleka ku luzzi awo bagende mu tawuni baleete ebyokulya bayibuli bwegamba ekitegeeza baali batambudde ebbanga ppanvu nga bava gye bava ng'enjala ebakola ki baali tebalina ke baalidde. Yesu asigala n'omukyala ku kidiba badda mu mboozi omukyala omuyonaani batandika okunyumya ne Yesu bali bagenze kuleeta byakulya bakomawo baleese ebyokola ki bwe batuuka bayibuli egamba ne beegayirira baali bamwegayirira nti labbi lya. Kigambo okwegayirira oli tayogera bwogezi bundi lya kitegeeza yo bayibuli bw'eba ekyogera ekifunza naye bw'oba owuliriza statement nga bw'eba ekyogedde ng'osobola okukyegaziyiriza emirundi gyonna gy'oyagala labbi lya. Era bw'oba osomye ekyawandiikibwa ekyo waliwo ne busayinizi obuli obwa potstofe buconvited commas bukyo bwogera. Ebiseera ebisinga bwe tusoma bayibuli obwo tetubumasteringa abamu ng'osoma busoma ekigambo n'otokitegeera nagye kiwunzikidde nga wasomye bulungi bayibuli eyo osobola okugisoma n'oseka osobola okusoma bayibuli eyo n'okaaba amaziga osobola okusoma bayibuli eyo n'osigaza bibuuzo okwetegekera gw'onoofeesinga omubuuza okusinziira ku buntu nti webatengaga nga invited comma apostrophe butyo obwe butyo bwogera wawanga kati awakugambye baali bamwegayirira nti labbi lya naye n'abagamba nina kyendya mmwe kyemutamanyi. Olowooza yali akola ki? Yali ali asiiba. Okusiiba tekwayatulwa yandibadde abagamba mmwe mulyenze nasiibye kubanga gw'osanga oli alikutte eryenvu lye sisita buraza awo jangu tulye nasiibye yali ekulumidde kimuwala oba mu buraza togina kyosiibye awo mba sisiibye. Bayibuli egamba mu Matayo bwe musiibanga weesiige n'akazigo ku maaso amaaso gammwe gabeere muleme kufaanana nga abannamawanga bwe bakola abo munakola bwe mutyo munaaba mumaze okuweebwa empeera. Abannamawanga otegeera ne ku leediyo balanga. Kankugamba ekigambo kino bayibuli togirabanga erimu ebitabo 66 essuula sizimanyi muwendo kuba saateekenga time kuzibala naye bayibuli eyo yeetooloolera ku ssuula ezi yonna. Ssuula kinaki? Essuula ezi zisoma okuva ku kanyiri yakasooka n'akasemba okwate n'eyokubiri ezi ziri ezisigalidde zonna zeetooloolera mwezi essuula emmeka? Matayo essuula 5 n'essuula ey'omukaaga bwe wali obulamu bw'obulokole bwonna okuva ku kubikkulirwa paka ku lubereberye gy'ova. Matayo essuula ey'okutaano n'olunyiri n'essuula ey'omukaaga ezi kubanga lwaki ye message ya Yesu eyajja mu nsi okwogera gye tuli bye yayogera obisangawo byonna. Matayo kinaki? Essuula ey'okutaano yonna n'essuula ey'omukaaga yonna ezi bw'onoogisoma ezo bw'onoozisoma n'oziddiŋŋana n'ozirya nga bayibuli bweyogera eri mwezi ekyero essuula ey'okusatu nti ly'omuzingo guno nekujjula bulungi mu lubuto lw'omu bwongo obwo n'ogitegeera ojja tandikaweko okwekansolinga n'okwetiikinga nti wano ndi right wano ndi mufu nga tewaliyo n'omu akugambye nti gundi wano terezaamu. So kati okusiiba okutuufu kasita ogamba nti nasiibye mani yani enjala ekulumidde bwereere. Kankwongera ekirala waliwo okusiiba okulala okulangirirwa ngenda mu dry ennaku mmeka
n'omusanga nga agaayayo ekikajjo anywayo obutunda. Ssebo bayibuli egamba nti omutuukirivu bw'alayira ne bw'afiirwa teyejjusa. bayibuli eyogera, Yesu yayogera ku kikwatagana n'abakazi. Yakola statement eno, yayogera ku bakazi byali ayogera nabo ne bamugamba bwe kiba bwe kityo omusajja n'omukazi nga bwe kityo bwe kiri tubirekerenga ddala ebyabakazi tuleme basemberera. Yesu n'akola statement n'agamba kiba kyakuweebwa osobola, naye kiba tekyakuweebwa teri yasobola kubeererawo nga talina mukazi, mpozi nga weerayo olw'obutuukirivu. Era bwe weeranga olw'obutuukirivu togezanga n'osobya. Bw'olisobya musango tuddayo kukusiiba. Bw'olayiranga nti nsazeewo dry ya nnaku 3 bwe kiba kyetagisiza kwesibirawo weesibidde, bw'oba omanyi ng'obulamu bwo n'osobola kumalako ennaku ezo, ne tutakusanga ku lusozi nga wakala nga gwaliwo gwe nawulira yafiira ku nnaku 24 namuwulirako ku mawulire. Kati waliwo abamu setaani ng'atubba obwongo. Ekyawandiikibwa kiri ne kigamba nti mukyamuula okubula okumanya ebyawandiikibwa. Osobola okusoma ekyawandiikibwa n'otokitegeera, ate okutegeera bayibuli si magezi go. Omwoyo omutukuvu yakuyamba. Olangirira nti ngenda kusiiba ennaku 3 dry ebe dry. Ebeere dry tokoma ku kantu naka. Kigambo dry kitegeeza ki? Kati ate wagambye ndi mu dry ate nkusanga onywa obutunda. Ebeera dry. Omubiri gubeeremu ku kazzi akatonotono nemme kukala. Walangiridde dry. Wandigambye si dry. Sibe ssaawa 12. Bw'oba omanyi nti omubiri gwe tegusobola kulisisitinga watali mukazi. Sibe ennaku 12, ssaawa 12. Keera ku makya sula enjuba. Si bulukuka. Ekyo kituufu nsobola olangirira. Yes. Anti Yesu akugambye bw'osalangawo okukikola olw'obutuukirivu. Yakigereseza eri ku bakazi. Era n'ekyo oba okitunuulidde wano era kyekimu. Bw'obanga osazeewo okwerawo olw'obutuukirivu tosobyanga. Kyokka ate naawe olangiridde olw'obutuukirivu bw'onoonya okusiba dry ate osoberezaamu. Ogenda kuvaayo na mwoyo oba na myoyo? Kati kitegeeza okusiiba n'okutuukiriza mu nnono zaako ojja kuyimirira. Bayibuli n'okukkiriza kujja kweyongerako gy'oli. Ekyawandiikibwa kituukirire nti we mulibeera n'okukkiriza okutine ng'akaweke ka kalidaali ojja lagira olusozi olwo luveewo. Si lusozi lwe baali balagira mountain kirimu Erigoni, naye ebizibu ebikugulumidde mu maaso go lwe lusozi olukuli mu maaso. Manyi waliwo abeebuza amagezi. Kulagidde faawo kyaba. Anyway, kale atuddeyo wali. Tubyokoonyeeko bya makulu nnyo. Atayize aliko myoyo. Anyway, tuddeyo wali. We twakomye oba twakomye nawa bannaye zijukizaamu. Twakomye ku ki? Okusiiba, yes. Okusiiba okwo kwankolera nnyo okwo kwenkunyonyodde. Nze natuuka ekiseera nga bwe mba ntambula nina omuntu gwe nnyumya naye maloboozi naye nga simulabisa maaso naye nga mpulira maloboozi. Kyesirierabira mba nakavu nga bwe nakugambye nti taata ngamba genda eri ozimba eri bakutegeere tokuliddeeyo eyo bujjajjaffe. Mba nakatuuka mu kitundu, jjukira bw'otuuka mu kitundu oba mupya tolina mikwano. Kati mikwano gy'abaabawo gw'oba otuukire oba munooyo yenna gw'otuukiddeko mikwano gye gifuuka mikwano gyo gy'osooka nagyo. Nasiibanga mu nnyumba, baaba amalanga aŋŋamba Jimmy konze wange ninayo omulimu gwe nafunye lwaki obeera bubeezi wange awo tugende. Ninayo omulimu gwe nafunye gwa kupanga bulooka ttanuulu bagenda Georgia era tugenda ompeereza na bulooka tukole ki tugipange. Yes netugenda watambulako distance twagenda mu LC ndala. Kati nanyini bulooka eyo nanyini ttanuulu eyo ate naye yali wa LC ndala yeewalako.
kati buloka zikubira ate mu LC ndala kati jukira nze ndi mupya kwekyo ekyalo ono gwendi naye ye waayo tutuuka tupanga tanuulu tugimala nze nalimenti kusasula 1,000 mu mmeka mu 5 olunaku ze twapanga kusinziira ku kye twapanga kuba tebabala lunaku bo babala mulimu gwe mukoze mwagipangira nnaku mmeka lunaku lumu ne bakookyayo 1,500 lwo kati mu 1,500 yampa 1,000 mu mmeka mu 4 naŋŋamba 10 tekiweze nja kikuwa konze nti ye anensirika nentambula nenkola ki netuddayo ewaffe naye nandagirira ewuwe omwami we baali bamuyita mwami Buyinza naŋŋamba ewange otambula bwoti bw'oba ova wali ewammwe osalira wali bwoti n'otambula bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti jandagirira nno baaba wawanvu baŋŋamba abantu b'ekyala akugamba tugenda wali naye nga gy'olaga wawanvuko kati omuntu asobola okuba nga asobola okulaba akantu kano ka kilipu kano okuva ekatogwe ku mukoola ng'ogenda nabweyo wakati wa nabweyo ne kabugujo distance eyo eriwo bw'obanga ddala ekyalo tokimanyi n'amakubo agaliyo kyekino kye ngenda okunnyonnyolako okitegere kiki ekyaliwo bw'obeera omanyiyo atamanyiyo ojja sigalira awo naawe ojja kubaako ne wogereseza ku lulwo ng'otaddewo obukubo bungi bwa mu kyalo. Ngenda n'olukumi lwange mu 4 mu nnyumba nali musajja musomi nnyo wa bitabo ogwo omwaka nnyo bwe nkyogera kuba naguvaamu ne leero nkyabisoma naye njogera mu biri past events nali nsoma ebitabo nva mu bitabo bayibuli nzira mbyessomero nva mu bayibuli nzira mbyessomero nze nga nyiza okutandika okusoma bayibuli okuva ku ssaawa emu oba we twamalidde okulya ekyeggulo paka ssaawa 10 ez'ekiro ndi mu bitabo ndi ku ttaala tadooba tewaliyo masannyalaze kyegajjegajjeeyo kati gajja naye ndi ku ttadooba kati bwe ntuuka mwalina amafuta go gadda munnaye tetumanyi gye gaava we gajjira ffe tugasanzewo naffe nagula amafuta mu ttaala naye ngajjuza akataala twalina mu luwummula nzijukira awo nalina mu luwummula kuba ya first term nagisomera Jjinja mu Kisulo bayitayo wa Kitaka first term mwogwo omwaka 2004 kati nkomyewo mu luwummula second term eyo saagisoma soma third term kati ngula amafuta 10 lwange mu 4 ngula amafuta nzijuza akataala mu bunaku buno obutono obutadooba jebuli mu byalo eyo jebuli olaba n'emisubbawa weegiri zikando oluzungu kati ngula ekitole kya sabbuuni 10 lwange mu 4 nsigazaawo ennusu ebi 3 sabbuuni eyasooka okuggwawo nenziramu nengula sabbuuni naye nga amafuta tegaggwamu nsula gaaka naye nga tegakola naye nga nsoma bayibuli na bitabo byange ngenda okulaba nga sabbuuni akoze ki edda n'ekitole ky'ekikumi kyali gyekire kya sabbuuni 24 kati ngenda okutunula wali sabbuuni aweddewo ngenda okukwata n'akatala nga amafuta gakoze ki n'ekitole ky'ennusu 5 kyali gyekiri kyenva nzijukira 10 kyange oli Buyinza gye yandagirira naye nga wayiseewo kumpi mwezi mulamba mwezi ki obwongo buzza akatambi yandagirira ngende nno n'ekikumi kyange 10 okulya kw'ekyalo si kwa nsawo kwa just mmere yakulima bulimi nga mulya ogenda kubanja 10 kati ffe tuli waggulu wa kisenyi nzikirira nsale ekisenyi ngende wa Buyinza nno n'ekikumi kyange olwo nga tutambula mayiro nga mmekono n'ekikumi waliwo mayiro banga 3 ku 4
ndowooza oba 3 anti emailo z'ebyalo tezibalibwanga za emailo z'amakubo g'ebyalo zibugize ogategeera nga mailo z'oluguudo kati nakugereza ntya kati awantu awo kankugereze okuva ekaleerwe okuva ewandegeya paka ku mukaaga empereerwe taata toseka webulamu ate ekikumi kyedda gwe mutwalo gwa leero kumpi ogenda funa soolyo kale kati mba nzikirira mu kisenyi bwe nti zaali ssaawa nga 5 ez'okumakya mba ntambula bwe nti nempulira eddoboozi nga limpita gy'ogenda taliiyo onzeyi kino ekisenyi kirimu emizimu nali siwulirangako ddoboozi eryo lyerisooka kino ekisenyi kirimu emisambwa mizimu bwe nakyuka kuba nakyukira kuno bwe nti ate nekyogerera eno gyentadde enkoona gy'ogenda taliiyo era nenkyuka ngamba ye omuli musambwa mizimu Yesu nga yazze gy'oli nga tayagadde omutegero omuyita omusambwa oba baali bamwiseeko omusambwa mu lyato ntulaba omusimu guugwo ku mazzi kati bwe nkyusa enkoona ntunula ekikyogeje eddoboozi gye ndiruulidde kyeriva liŋŋamba olw'obukakanyavu bw'omutima gugenda kyonoolaba toliddamu kumpakanya omutima gwetugga nesitaddamu kunoonyereza kyogera wabula kugenda gye mbadde ndaga nentambula mukungujjo nkugamba ebigambo bino gye yandagirira otambula obukubo bungi saabuuzaako wadde naawa okwandibadde ng'okubuuza ngamba nayise edda ku maka g'abantu sibula kangende mbuuze wano nkyamu okubuuza olujja lwali lugazi nga lutuuka ku kkubo mu lujja nasangamu omusajja ng'ayimiridde ekkagaali akeesigamye ku ntebe bw'ati ng'omukazi atuulidde mu mulyango gw'ennyumba ayogera n'omusajja ono azze naye yali mugenyi ndowooza ntuuka mbabuuza malamba agamba noonya njagala kundagirako wa mukulu buyinza omukyala kyava ŋŋamba weewano mbuuliza mu maka nze yandibadde ajjabuuza kuba nali simanyiyo naye nabuuliza mu maka gennyini obukubo bwempiseemu bungi kyenva mbagamba mbadde mwagala mukazi nanga oyo alina amaka 2 naye mukazi wo ow'omu maka ageeri yafa ewikisi 2 ng'aba muziise taliiwo natulikiraawo n'enkaaba bano bo balowooza nkaaba lwa mukazi w'oli eyafudde kiri kye baŋŋambye kyonoosangayo olw'obukanyavu bw'omutima gwo kyonoosangayo toliddamu kukola ki ompakanya nadda nkaaba nadda mu nnyumba neneggalira natandika kwenenya awo nentandika otegeera nti katonda olwo atandise okwogera nange mu buliwo mu mwaka gwe gumu ogwo 24 neefuna ekirooto kino kyali kirooto olwo tutandise olugendo Yesu atandika okwogera nange eri abadde amaintaininga ndagako bwandaga biki biki ebyokusabira abantu nga nze sikusabira n'otowona ekyo kyo nali nakkiriza kyaleetako oko n'omuntu omu akasajja ku mutima nyini eyatuwanga butuuti yali alina sisitimu eno sijja kigenda nnyo diipu ekyo sagala kujja yatulondanga abantu aba mwezi saavisi bweggwa ng'alagira ekibiina olina kyoyagala okusabira oli mulwadde olina ekyetaago ku bantu abo abasatulonda katya osimbe waali layini akusabire naye bwakusabira n'owona todda gyali n'omugamba nti nawonye oba tebyakoze byakusabidde era togenda gyali omugambe wabula jangu oŋŋambe gundi bwe yansabira nako kino kyekyaliwo kyali kituufu nnyo ekyo nzikiriziganya nakyo kubanga yalinga agruminga singa banaŋŋamba mangu nga sinna yes yali mutuufu nnyo mu ekyo nze mu kkanisa omujjukira nali mupya ndowooza eruutu esooka nafuna ku layini yange abantu nga 3 oba 5 bano abavubuka 2 abaamu bafuna layini z'abantu nga 10 n'okusoba wiiki eyaddako be baagamba mbu tonyumya bwe beesanga ngaeyo ku naikonto munku gye batyaba enkuwa eyo nga beenyumiza kimanyi nti Jimmy byansabire ku wiiki eyaddako nafuna abantu abatakka wansi wa 9 ku 10
wiiki eyaddako ey'okusatu omanyi layini yange okufulumamu wabweru basimbye layini ku muntu ogwo. Wiiki eyaddako ey'okuna mu kanisa mwalimu omukazi mukadde. Omanyi buli mu kifo mubeeramu abantu bakomediyani abasesa. Munnange omukazi oyo yali nazaala waffe, mukulu waffe yawassa muwala we n'azaalayo abaana. Kati abannazaala waffe ffe abantu beeyo batya nnyo obuko. Kati ye yasembayo basimbye layini ekomanga muli bano balinako abantu nga 3-5. Kazi yasituka mulunaka ekikulu Jimmy mukoddomi wange naye bwakusabira ebintu bikola. Ekkanisa yonna nese awe neebikulirwa obwongo nenkitegeera era yaguma najja nemusabira. Naye nakulabira embeera eyaliwo nze nga toleeta mwana nti kaana kalwadde kaako kasabire. Era nze mpakanya na bino ebyokulemera ku muntu n'osaba nga tekikutukawo ndaba Yesu taliiwo. Nze nzira wali neneesalira omusango singa nsabira kyensabira nga kiganya okugenda. Nze nzira wali neetuula neneesalira omusango. Bino wammanga n'osanga ekkanisa esabira omuntu bamusibye emiguwa. Awo Yesu nze ndaba abataliiwo. Waliwo ko ekyawandiikibwa Yesu bamuleetera omulwadde aliko emizimu n'agisabira nga tekigenda. Naye ate agambe munaabeeranga mu nze nange nja kubeera mu mmwe, emirimu gyange nja gikoleranga mu mmwe. Kitegeeza Yesu w'ennaku zino munaafu kubosa bwe batuukira okusiba omuntu emiguwa. Lwaki akuba pasita empi? Yesu kitegeeza akuba Yesu. Yesu waliyo omuzimu ogwakuba ku Yesu. Kati awe ŋŋambira nti njiri y'ennaku zino yaki? Asha tebalina kukwata abantu bano. Olina omukwata mukwecyanga wano ng'emizimu gigenda. Kakukakasa ng'olina Katonda atalwanirirwa ye muntu aliko emizimu n'omukwatako n'omusabira nakkakkana. Nakirabako, nze akugamba nakirabako, si kirooto mu buliwo kitya. Mu kkanisa yeeyo yennyini nga naakagendamu mu kusaba okwo kwe nkugambye okwo kusaba okugezeeko labe taata. Kale Bayibuli egamba mugezesenga amaanyi agali mu kigambo kya Katonda mulabe. Ebya Katonda tugezesa bigezese. Bw'oba okiwulidde kigezese. Tokiwulira buwulizo kireka. Bayibuli egamba mubeere bawulize era abakozi b'ekigambo. Bw'obeera omuwulize n'okireka otogenda kitegeero ojja kuba nga awulidde amawulire nga babika gundi twawulidde ebirango nga babika. Ojja kwefaanaanyiriza ekyo. Naye ekigambo ky'obwa Katonda kyetaaga practically. Kyetaagamu practical. Nafunako abawala okusaba okwo, natandika okusaba okwo, natandika ekyoto mu kyakyo omwo mu ngeri y'olusaagiriro nga sikitegese. Bawala bampetanga jangu tusabe nga batandika kuntwala ewaabwe. Olwakino kye bagenze bakola ki? Batandika okunnona ewange. Bakolamu omulimu olaba bugaali ku kyama waka. Jime jangu tugende tusabire ewaffe. Leero twasabidde wammwe tugenda kusabira waffe. Kati bwe batyo olunaku lugulwe nasabira mu maka g'abantu bali abaana ababaali abalokole bokka ng'abazadde maama ne taata si baki. Emizimu gyakwata akawala nga bwe gikakwata kafuuka omulambo. Nze nga bwe nsabira omuntu bwe nsaba nendaba nga tasitukawo nga nzituula nga neesalira omusango Mukama nze ndiko ekyokunenyezebwa. Lwaki nsabira ono naaba nga tasitukawo nga ntandika kwenenya naye nga ntudde wali nsirise ndese bano basaba. Mukama nsonyiwa tali butuukirivu bwange. Wagamba onoobeeranga mu ffe n'okola emirimu gyo. Kitegeeza bwe nkola kino bwe nsoma mu byawandiikibwa tewali muzimu gwe walemerangako wayogeranga bwogezi ne kiba. Kati kitegeeza bwe mbanga ono mulemeddeko nsaba tekikyuka. Kitegeeza nze atannatereera. Eggulu ne limpulira. Mukadde ako mpulira mu ddoboozi munda mu nze nga limbuuza ky'osabira okimanyi? Nensirisa abaali basaba ne mbagamba bayi kyetusabira kikiwano buzibu ki obuliwo kyetusabira mulina kye mumanyiiko? Abaana ne boogera nga batamwatama bwebityo bye tebikwatagana. Ne tuddamu ne tusabye boogedde nensabiramu ebyo boogedde nga wa nenzira wali neneenenya Mukama nze aliko obuzibu. Eddoboozi ne lidda oyagala otegeera nti mukwateko. Olwali okukwata ku muwala oli bwe ntippa yakuba omulanga yabuuka mu bbanga yaleekaana. Mu kuleekaana okwo n'asumulula yatotola buli kakikya yenna ali mu maka omwo
ngenda okulingiza wabweru bwenti mu mulyango nno budde bwa kiro nga maama ne taata bafulumye bali awo ku mulyango kiki ekigudde mu baana naye nga tuli omwo abavubuka n'abawala tusaba. Omuwala yattotola buli kintu, baleeta omusamize, yaleetawa n'ekyonziira okukuuma amaka, kukuuma amaka tekyagamba nti kyonziira, naye ffe tukitegeera nti kiki kyonziira. Okukuuma amaka tebatusasula ssente zaffe, batusindika okujja okubanja se. Bwe nawulira ekyo ne mpulira nga nfudde ekitiibwa, nzazza okusiikuula emizimu gy'abantu mu maka gaabwe, sikyaddamu kujja kusabira mu maka gammwe, era bwe bajja okunnona ewange saaba kye bagambirawo awo. Bwe natambula nga gitadde omuwala ne ŋŋenda, bwe natambula n'enzira ewaka, bwe bajja okunnona ne bagamba mbabuulire nti bwe muba mwagala kusaba nti twesange nga ku kyaki, mwekuŋŋaanye tugende ku kyaki, sikyadda mu maka gammwe. Kuba kye nalaba nga kiswazizza bali, obwereere bwabwe bwonna mbukoze eki, mbutegedde. Naye bwe banajja ku kyaki ne tusabira eyo, tewajja kubeerawo ttabu. Kale kati tuddayo wali okuleetera mbadde njagala kulaga nti okukwata ku muntu n'osaba ne kiba. Omuwala baali abawala babiri abakwatibwa emizimu ku kyaki kwolwo. Osabiranga omuzimu omulala n'otosabira wa kitambo. Ekitambo kibi nnyo taata. Ndowooza mu mizimu gye naasabiddeko n'endaba egy'amaanyi, ekitambo kite. Ne bwe kaba katini nnyo bwe kati kayinza okukwata ne kakukasuka muli. Nasabira omwana oli nga tugenda ne tumusabira, nga bwe nakugambye nti nzira wali neneenenya, nyinza okuba sisaanidde. Nenze nga bwe mutuukako ne mukwata omusabira, mukwata ogwo n'awola n'asirika nga tewali wadde okwenyeenya. Kyokka ate bwe njira bwe nti nenzira wali bano batandikirawo okusaba, nga bannaye bayinza omusiba ng'abantu 4-5 bali ku muntu ogwo. Tutuuka nzijukira amafuta gaatuggwako mu ttaala twakozesanga eno gundi ettaala eno ey'ekirawuli. Tugende ewa musumba atuwe ku mafuta, waliwoko ka distance. Musumba ajja atandika okulunayo mbw asaba, naye ng'ayinza okusoberera okugulu kw'omusumba bw'ati akubake akulume, ne mumulwanyisa ne mumukwata. Naye bwe namukwatangako nze ogwo nga nze bwe mukwatako omu, kitegeeza nali nzisiddwako ekisa ekitonotono ekisobola n'okukakkanya omuzimu ogwo ne sigukwata n'abantu bangi. Kyekyo kye nakugambye nti singa Katonda akussaako ekisa eky'amaanyi, tosobola omugw'osabira tasobola kusibibwa miguwa, kubanga amaanyi gaba gakulimu agasobola okwaŋŋanga ekiri ku muntu oyo. Eyensonga n'engiggusa bwe ntyo. Obadde obuuza. Mbadde kati tuddayo wali ku omusajja okomyewo ewaka, oli disappointed, watulise wakaabye eddoboozi walitenguye, waddako ki? Awo ne neenenya ku lw'eryo eddoboozi lye nawulira ky'olira abatoliddamu kumpakanya olw'obukakanyavu bw'omutima gwo, ne ntandika okusaba nga bwe nsaba bulijjo. Olunaku lumu nfuna okwolesebwa, kino kyali kirooto. Olwo tutandise olugendo, Yesu atandise okuneebikulira. Kuba Bayibuli egamba nti ayogera emirundi 2 weewaawo emirundi 3 mu kigambo, mu birooto, mu kwolesebwa bwe bityo. Ali neebase nendoota ekirooto nga ntambula, nze nalinga eri mumuli wali ku gundi ku kifugi kiri wali ekisooka wali. Kino kyali kibira, kwaliko emiti, omuti guliko entontogolo, obunyonyi bulya. Nendaba omusajja ayimiridde ku kibira okwo ng'ayambadde olugoye luwanvu bwe ruti, lwali mu kkala ng'emu naye ate neshayininga nnyo, nga wanaasibyemu bw'ati. Kati ng'ayimiridde nenyimirira ne mutunuulira, naye nayimirira n'antunuulira. Ebintu bya Yesu biri gundi nnyo, biri sensitive nnyo. Mba nyimiridde eri naye ayimiridde wano, naŋŋamba nze Yesu. Ne muddamu n'ekyawandiikibwa. Kyawandiikibwa mu nnaku ez'oluvannyuma bakristo baliyinga obungi, naye bakugambanga nti wali wano oba ali wano, temugendangayo. Naddamu ogwokubiri, nze Yesu,
era ne muddamu kyekimu ekyo nange nakyawandiikibwa. Naddamu ogwokusatu oyagala okukakasa konze koye wano ne ndabawo ekiwundu nawana ekiwundu ogwo mwaka gwa 2004. Nze yali distance ng'eri saamanya ngeri gye natambulamu kujja kutuuka ku wano waali Yesu era nga mukoona nako naye nga bwe njagala omutunula mu feesi ndinga ayimiridde ku kikondo ky'amasannyalaze ndi muwanvu naye nga ngira bwe nti omutunula mu feesi kyokka bwe mbadde eri si bwabadde naye bwe ntuuse waali bwatyo bwali munda muze ne ŋŋamba omuntu nga muwanvu ntudde wansi ngenda okwetunulako nga ntudde nenziramu mutula oba nfukamidde kyolowooza kyoli bw'ogamba ofukamidde weesanga ofukamidde bw'ogamba otudde era osanga otudde buli kyolowooza nga kyolina okubeera. Lwaki nkugambye nti ebintu byasu biri sensitive nnyo? Buli kikolebwa gyali buli kintu kyonna kyanaayagala okulaga akuwa obudde okukitegeera. Tapakuka wano wentuuse waliwo nnyo okussaayo nnyo omwoyo. Tapakuka akuwa obudde kuba gwe byoba olowooza abikola ki? Kati kyekino wammanga kyenjagala okugamba. Ekigambo kyenjogera saawa eno nga kyogera bwe kiti kireekaana eri Katonda oyinza n'okuba oyogera kaama naye ekirowoozo ky'olowooza obulowooza mu mutima gwo kireekaana okusinga kino nze kyenjogera mu ggulu. Yesu kyava akola statement eno mu Bayibuli nti alaba omukazi n'amaaso ag'okumwegomba abeera amaze okumwendako. Kitegeeza wamwagadde dda mu mutima gwo eggulu lyamaze dda okuwandiika nti omwenzeeko. Abenzi bameka mu nsi kati saawa ne taata bwe mba nkubuuzizza ku ekyo bameka abalaba ku bakazi ne batabeegomba? Tombuuza bibuuzo byo kibuuza abo wabakiikiridde ogambye ekibuuzo ki? Bayibuli egamba nga Yesu yayogera buli atunula ku mukazi n'amaaso ag'okumwegomba abeera amaze okumwendako. Ekibuuzo, abenzi mu nsi muno abavunaanibwa obwenzi bali bameka? Olwo gwe musoyisoyi. Waliwo atunula ku mukazi n'amwegomba ku 10 baliko bameka abagamba nti namutunuddeko oyo ate yankuliza omu n'ekitundu. Oza kuliko omu n'ekitundu oba kitundu kyokka n'obutabeererawo ddala. Kati obwenzi tumanyi buno obwekikola layi ekikoleddwa naye waliyo obwenzi Bayibuli bweyogerako kubanga omuntu okusobya atandikira eri mu mutima. Bayibuli egamba ekibi kibeera olubuto ne kizaala okukola ki? Okufa. Kati obwenzi buliwa? Eri munda. Naye bw'otambula bw'oti ng'osimbudde bw'oti ne ku mulembe gwaffe guno bannaffe abambala bwa pataiza ani akalengedde olobedde ku gomesi follow me quick oluggi luggule bonna ebyo byonna okakasa nga weesiimye zekyosaba mukama tusaasire busaasi kubanga eriiso ne mama bw'abaana abanaga mwana wange naabuwunziko otunuddeyo olaba oba kituufu naye owulidde naye eriiso lyo lirina okukola ki? Ate buli mala okulaba ne liweereza ki? Kati wekiba muntu kunnyonnyola butukuvu na butuukirivu osobola n'okwekuba mutwe kino olaba nga tewakozeeyoko n'akantu naaka kyava akola statement ndisaasira oyo nzijawaawo munnange ojjukirawo tubaddewa oli kati kyolowooza kyoba owalowooza nti oba ntudde n'otuula fukamidde niweraba nga ofukamidde naye ng'oliwo oti. Yesu nampa obudde ku ebyo byonna bye nali ndowooza kyava amala aŋŋamba ebigambo bino.